eya Hajji ye talina waayogerera ku ebyo ontegedde bulungi nnyo kubanga era tebiconnectinga anyway ye ayogera ekigambo kimu yamugamba nti Hajjati nkutalase nze ŋŋenda kano ke ŋŋenda tukole ki naye ogwo gwali gwakubiri nga amusonyiwa ontegedde bwamugamba nti nkutadde kaŋŋende munnaye ŋŋende kanjiyo obulamu obulala nzireyo ŋŋenda nakukola nga basitula kati bwasitula agenda avaawo agendeyo gundi waliwo awo saidi za balinawo waliwo site gye baaliko agenda akola emirimu gye bwe yeeteka okugenda Hajjati n'amuweereza odi ez'okumukumu mukasajja gwalowooza kiki era nkubuulira mazima tolowooza nti ojja kugenda bwotyo ekyasembayo yamuweereza ka vidiyo Hajjati yeekwata ka vidiyo yaweereza ka vidiyo nga ka vidiyo ako ke kano ke twakasatulatinga ku mawulire akabaana ng'amugamba ka vidiyo ng'amulaga kati ng'agamba nti Hajjati kiki kino ky'ogamba ontegedde olwo Hajjati whatever happened ndowooza yakwata ka vidiyo mu ngeri yonna gye yakakwatamu gye sasobola kuyingiramu kuba sigimanyi n'akakwata ka vidiyo n'akamuweereza naye yakamuweereza mwene engeri gye bayita eyaki engeri gye bayita eya view once Hajji bwe yakalaba bw'ati bw'amala okukalaba n'agamba Hajjati munnange Hajjati bwe bibaga bwotyo bw'osazeewo yagamba nti nno alhamdulillah Katonda kakole kyakola ki omanyi bino byonna ebira tubyogerako bwogezi nga biri outside our lives naye bino kino kya ddala kiri ku bulamu bwa muntu twogera ku musajja twogera ku mukazi twogera ku mwana atego twogera ku family entirely. Exactly. We are talking about omwana omukyala omwami n'omwana atego bonna bali very important ate bonna bali mu musango tetwogera ku muntu omu nga bulijjo bwe kibeera gugaziya gulimu polisi ne mutwala botuukayo munda ne bakwekenenya ne gufuuka omulimu akirimu DPC bikoze bitya aga wano guno mulimu okyegedde byonna tosobola bikola ki tegeza Hajji talina mukwano simanyi yagambye amesinga nnyo Hajji namulabiko ngagamba nti I miss Hajji so much mbwa mumesinga ate gwe ayagala otwala eruzira aliddemu mulabawa simanyi naye kagamba ffe bwe tubiraba tetusala musango era tetulina bwe tugamba nti Hajji ati mubi oba Hajji mubi Zula awambe social media ayingidde kati weeks 2 era abarankinga ebyempuliziganya baga nti akwatiridde ekibanja kati kino ekyomutimba era kankubuulire oyo omukyala Zulu oyo ate alina amaanyi agagenda okukiwanirira ebbanga ddene asobola okukibeezaawo agenda okukibeezaawo omwezi omulala mulamba n'akantu Zula yes gwe wootiira nti Zula teyazze ng'asaaga yajja n'agwamu awo nnabe w'amangu maama wa Gravity omutuju n'afa omukama amuwuze mirembe netulowooza nti agenda bisaanikira Gravity yaliko amasannyalaze mangi kuba yalina ebintu nga 3 waliwo controversy ya maama okufa waliwo Gravity omuntu nga ye waliwo his past ne Nuupu n'ebintu ebyo ebifaana bwe bityo yakola Kyagulanyi kuzimba ddwaliro na biki kati ebyo byonna kubanga ebyo byonna byonnajjukira muntu abajja kubireeta era abantu bagezaako bireeta era baabireeta waliwo n'okufa kwa eyali bishop wa wano enamirembe oyo tetwama jjajjange oyo jjajjange oyo nabeerako n'ewuwenno bazadde babaali tebaliiwo nabeerako ewuwendo za ebbanga lyawera naye Hajjati nasigala ng'akyali waggulu Hajjati nasigala ng'akyali ku top akyali ku chati waggulu awanise ebbango so naye ekimu ku biwangaziza ensonga ye definitely leero tukyatunulira ensonga nyingi nnyo ezitambula wano nawali era nga tulina
omukuba kubogenzi Obote byaleka mugenzi Obote byaleka kuba kidoza ekibiri yakirekera wano ina stali mu parliament omanyi wala stali mu parliament amuyita atekako ekigodi waneno weyo side ze bulambuli eyo ugamba otya ndi bulungi mugamba mutya gwoli otya sina wanuma awo embeere badde ekyali sijaga ndi nga bwe najibala waga tekiba kyangu nnyo kutuukiriza nga wabibala naye wendi ate gwe byobala tisi bikulu Katonda byakuteekerateekera bye bikulu omanyi olugezigezi lw'abantu lubalowozesa mbu they can have a proper calculation nga bwe yabibala you can only calculate nabyo babogera kulumya mmwe nabo si be babeera obulungi ennyo abakyogera gwakukakkanye gwoba olina okukakkana musajja obulamu yabubala bwe buli bwabitambuza yabibalira wa yaliwa omuntu atamanya nakumanya nti ogenda kuzaalibwa Katonda yasinga byonna omusajja wekyava agamba nti Mungu waffe yasalawo abantu babala kankubuulire abantu babala people calculate naye bino nebitagatta wanona wali bwe mpita wanonja kukigusiza Katonda baba akusaasidde ng'olina wooli woobalira obulamu bwo bw'omala okwogera bino ebyanga obulamu bwe nabubala bwe buli ate ng'oddayo ng'oli wekka ng'oyogera ne Katonda wamugamba nsaasira ekyamazima abantu mbalimbye gombalira nyamba mpite waawo ate nsonyiwa okwepankira ku bantu be embeera Mukama agituwadde bweti nga bweri akakuba okalabo omwezi gwa 11 guno gujja kuba mulalamu kakedde katanze omwaka tutandise kati oguwunzika okimanyi nti we are in the evening hours okimanyi nti omuntu yali agambye nti mwaka guno nina okuzaala nga talina gwafunyisiza lubuto obanga tafunye tagenda kuzaala awummule akkirize kizito ye waliwo okwanira omuwala abakazi b'ennaku zino si bangu okukiggusa okigusiza ne wabano yeetunda afuba okulaba nti gwe gwamukwanya obukwanyi manye abakazi abalindi perefane ababoolaba ku street yabeetunda bwakugwamu bwati n'omala omukwana n'omugamba ebigambo ebimukwana n'akizula nti omukwana ayinza okuteekako koodi ng'oyinza olowooza nti waliwo bajjamu ku 15,000 n'omutwalo naye gwalinza okuteekako koodi enene era kakati airtime I'll call you later I'll see you tomorrow next week kakati n'akalubiriza omusajja yandibadde omutuufu kyokka n'agenda n'ayanguyiza omuyaayo ogumuleetedde emitwalo 5 etaano na mingi kubanga abaana babagiramu ku fite kyebiri kiwaya anti kyekyo kakati oluusi Katonda oluusi aba amuviiriddeyo amugamba kati ofunye omusajja obuvunaanyizibwa wuuno genda n'oyo n'alumya oyo nakkakkanako n'alumya n'asiriwaza naye ndowooza nja kukukyazaako otuweemu ku kiboozi ekyo abawala bateekawo embeera n'ogamba bwe nga tonaba kumusanga ababeera waatya ate nga of course ebyo byonna byonna biviira ddala kuba nti they don't get enough training omanye edda ogwo nagwo mulimo nga tukula edda emyaka gy'edda giri basenga abo ekyabafuulanga basenga muli gwe gwakusengeka abaana bano nga babayigiriza ebintu bingi nnyo bye tumanyi ne bye tutamanyi lwakuba nti mwategerako kimu kya nsiko ekyo kye mwawa obudde baba training ebintu bingi omusajja oyogera naye bwoti omuwala aba n'akawoowo mu kamwa omuwala olwaleero abantu balaba ku social media sajja bwayomba teeka amazzi mu kamwa ebyo byonna byabanga sajja waleeta abaana ebbali yaniriza ebyo byonna byabeeranga kukakkanya parenting byakkakkanyanga mitima gy'abantu gy'abaana bawala kubanga be bamaama b'eggwanga with or without you cannot stay without them oncheke kyovulaba nti bakola ebintu ebitasaana tuvaayo nnyo oli neyebuuza lwaki ofaayo nnyo okifuniramuwa naye tosobola kuwona mukazi kubanga bw'obeera nga tosobola kumuwona ne bw'oba father era omugwamu in some way omukazi oyo alina okuzaala abagenda okukuleetera ebirabo mu kyaki okitegedde so no one can be safe oteekeddwa okuba nti omukazi is the pivot of this world yasobya yatereeza olese ku mukazi
katandikira awo omukyala Hajjati Zuula awambe social media ayingidde kati weeks 2 era abarankinga ebyempuliziganya baga nti akwatiridde ekibanja kati kino ekyomutimba era kankubuulire oyo omukyala Zuula oyo ate alina amaanyi agagenda okiwanirira ebbanga ddene asobola okukibeezaawo agenda okibeezaawo omwezi omulala mulamba n'akantu Zuula yes gwe wootiira nti Zuula teyazze ng'asaaga yajja n'agwamu awo nnabe wamangu maama wa Gravity omutuju n'afa omukama muwuze mirembe netulowooza nti agenda bisaanikira Gravity yaliko amasannyalaze mangi kuba yalina ebintu nga 3 waliwo controversy ya maama okufa yes waliwo Gravity omuntu nga ye waliwo his past ne Nuupu n'ebintu ebyo ebifaana bwe bityo yakola Kyagulanyi kuzembagalira na biki kati ebyo byonna kubanga ebyo byonna ajjukira muntu abajja kubireeta era abantu bagezaako bireeta era babireeta waliwo n'okufa kwa eyali Bishop wa wano enamirembe oyo tetwama jjajjange oyo jjajjange oyo nabeerako n'ewuwe bazadde babaali tebaliiwo nabeerako ewuwe za ebbanga lyawera naye ekyeŋŋamba nti ebyo byonna byajja ne bigenda Hajjati nasigala ng'akyali waggulu Hajjati nasigala ng'akyali ku top akyali ku chati waggulu awanise ebbango so naye ekimu ku biwangaziza ensonga ye definitely is the fact that we are talking about real life omanyi bino byonna ebirala tubyogerako bwogezi nga biri outside our lives naye kino kya ddala kiri ku bulamu bwa muntu twogera ku musajja twogera ku mukazi twogera ku mwana atego twogera ku family okitegedde exactly we are talking about omwana omukyala omwami n'omwana atego bonna bali very important ate bonna bali mu musango tetwogera ku muntu omu nga bulijjo bwe kibeera gugaziya gulimu n'abalala kati twogera ku muzadde omwana kati bonna ate abazadde bombi maama ne taata n'abaana kati bali baana so kakati it is a complete cycle of what we call a family or what we call a nucleus family kakati olw'okuba nti buli muntu azaalibwa naye baba bakuzadde ku street oba ne family era street yeba family yo kati the feelings are high feelings ziri waggulu ziri nye tosobola kudiringana omanyi ebintu byotasobola kuzannya nabyo the feelings ziri waggulu nnyo olwaleero lwaki olaba ebintu ebifaanana bwe bityo kubanga ekisooka family ebeera there's that chronology that chronology nti as you grow up from a certain family you end up growing and also making a family. So if you grow up badly, you are likely to have a bad family. Because when you grow up badly, in the sense of tofunye mukisa kubuulirira bituufu kukusomesa kukulabirira wabeera wakakisa kanene nnyo okuba nti naawe bw'onookola family bw'otyo bw'ojja okugiyisa kakati ate ekyo kijja kutegeeza nti ne family yo bw'eti bw'egenda okweyisa kitegeeza nti ensi ekyo kyowulira kye tuyita moral decay ensi egudde kati empisa zikka nga bw'olaba kati bwe zigudde mu Uganda nti empisa zisse nnyo olwaleero empisa level y'empisa eri wansi bino byowulira byonna corruption simanyaani bano babbye amabaati bano bawemula bano simanyi oli yabbye sente z'obugaali bano biki it is not necessarily government's weakness. Yes, it is part of it, but the moral decay has been the biggest challenge. Kubanga gwe bw'obeera omubbi ng'okula ojja okwata mu nva, as you grow up
tekikuvaamu okikuza ku ddala kati n'ova kukwata mu nva okugyamu ebifu ez'ewaka n'otandika okukwata mu z'okumukolo bw'ova ku mukolo bw'ogenda mu paalamenti n'otandika okubba ssente okyegedde so levels zigenda zikula bukuzi era omubbi abba omutwalo ogumu yeekanira ddala nabbi akawumbi. They are not different. Bonna babbi ate ba ssente. Sina bya ssente bombi babbi abo Hajjati era ekibafuula ab'enjawulo ku leve eyo ekibafuula ab'enjawulo is opportunity nti gwe bw'otafuna opportunity ebba kinene obba kitono kakati ate n'otandika olowoozesa abantu kati that's why you have community masses are saying government nzibi government tebafunye mukisa they are corrupt they are what they are, but simply because for them they don't have that chance to steal that money. If they get they will steal. Hajjati zuula kese ekyamuli mu ngalo ogambye ekintu akyakirina kumpi mwezi mulamba ekimuli mu ngalo ge mawulire like kwegamba kyengamba nti tujja sigala tumwogerako nga bwe tumwogerako naye the idea simayo begundi eyo tonyamu gundi but anyway the idea of the case is a different story. But the story, the idea, the idea of the case is a different story. That's discussion for another time. Naye ekyamawulire akyagalimu olw'ensonga ziri ze nkugambye essatu nti twafunye complete cycle erimu omwana taata ne maama. Bw'otagajja ku mwana ogajja ku mukyala, bw'otagajja ku mukyala ogajja ku mwami, bw'otagajja ku mwami ogajja mu community mu benganda ne community yennyini naawe webalema ng'olumba obusiraamu. Yes, ng'olumba eddiini okyegera bakyegezako kugamba kati kinene nga bw'okiraba otandisa okuinvolvinga n'abasajja Hajjati bye yayagalako abatabadde mu keesi eno kakati mwebali mu keesi tosobola kubajjamu kyegamba mu ntandikwa yaayo simanyi oba Hajjati yakirowooza nako kati Hajjati okusinziira ku nze kino kyange nalowooza nti Hajjati ono yali ali mu kunyigiriza Hajji ku kisenge in some way kubanga baali mu ddiiru yakufuna ssente okusinza ku biwulikika ne scientific the scientific surrounding olaba nti waliwo ekitagatta bulungi kisooka Hajji okuva lwe baamukwata yamala ennaku ezaawere 10 n'okugwa mu police station ekitakkirizibwa ekyo tesi kya bulijjo kisoboka okubaawo naye si kya bulijjo bateeka okubaawo ekintu ekitali kituufu Hajji mbu bwe yali agenda kakati ebyo byonna biraga nti wateeka okubaawo waliwo negotiations tekisoboka police tesobola kukuuma beyond 1 week beyond 1 week kubanga bo amateeka gaba 48 hours naye olumu bayisaamu ennaku ne bagamba kati ennaku 3 oba 4 abantu bo tebannaleeta kati ekintu kyokka ekisobola okujja ku poliisi eno nodda kweri eno nomalawo ennaku 7 eri nomalawo ennaku 8 naye zonna poliisi it is a sign of negotiation. Waliwo okunegotiatinga waliwo okunegotiatinga wakati wani nani kati mwekyo wakati wa Hajji ne Hajjati era bwe bu video buli bwe wawulira bu audio buli bwe wawuliranga jangu nsula n'abavubuka bayini banjaga ebyo byonna byali mu ange eyo ne police olwo ebe ekirimu definitely kubanga ye batekoze nayo mulimu gwayo definitely ate yo tesobola kuba nti tekoze mulimu gwayo ejja kugamba tunoonyereza anti bo sawa na munana bakulagira omusibo musamoni file ogisamoning ewa yes naye but they will give you many reasons why it so happened but nkugamba ekyo si kya bulijjo bwe kibaawo tekiba kyaki si kya bulijjo so audio bwa Hajjati byali yesibako buyinza okubanga bwali bwa negotiation baali bakyali mu negotiation baali bakyali mu nzikiriziganya okyegedde nfuna ki kubanga okusinza ku story gye twajja ku Hajji nga tugenze okumulaba tiimu yaffe yagendayo ekulirwa Nuruddin Ntege the story is Hajji yali addayo Sudan lwe bamukwata
ng'amaze okulayira mu maaso ga Hajjati olw'ebyo ebyali bibaddewo emabega tutajja kuddamu kuba abantu badde bajja babiraba nga bamaze okulayira nsikuddira keŋŋenda kano baali baawukanye the conversation was twawukanye n'amugamba bwe twawukana tutya but remember yali akomyewo ogwo gwali gwakubiri Hajjati yabadde yakanoba emirundi eki Hajjati ng'anobabwa batugamba mbu amaka agakalina Hajjati mu mboozi ziyanyumya nga agakalina yiye anti kakati story ya Hajjati ya Hajji nayo nze nkunyumiza ya Hajji etuwe ya Hajji eya Hajji ye talina waayogerera ku ebyo ontegedde bulungi nnyo kubanga era tebiconnectinga anyway ye ayogera ekigambo kimu yamugamba nti Hajjati nkutalase nze ŋŋenda kano keŋŋenda tukole ki naye ogwo gwali gwakubiri ng'amusonyiwa ontegedde bwamugamba nti nkutadde kaŋŋende munnaye ŋŋende kanjiyo obulamu obulala nzireyo ŋŋenda nakukola nga basitula kati bw'asitula agenda avaawo agendeyo gundi waliwo awo saidi za balinawo waliwo site gye baaliko agenda akola emirimu gye bwe yeeteka okugenda Hajjati n'amuweereza odi ez'okumukumu mukasajja gwalowooza kiki era nkubuulira mazima tolowooza nti ojja kugenda bwotyo ekyasembayo yamuweereza ka vidiyo Hajjati yeekwata ka vidiyo yaweereza ka vidiyo nga ka vidiyo ako ke kano ke twakasaturatinga ku mawulire akabaana ng'amugamba ka vidiyo ng'amulaga kati ng'agamba nti Hajjati kiki kino ky'ogamba ontegedde olwo Hajjati whatever happened ndowooza yakwata ka vidiyo mu ngeri yonna gye yakakwatamu gye sasobola kuyingiramu kuba sigimanyi n'akakwata ka vidiyo n'akamuweereza naye yakamuweereza mwene engeri gye bayita eyaki engeri gye bayita eya view once Hajji bwe yakalaba bw'ati bw'amala okukalaba n'agamba Hajjati munnange Hajjati bwe bibanga bwotyo bw'osazeewo yagamba nti nno alhamdulillah Katonda kakole kyakola ki bw'ayogera ekyo addamu alabe ka vidiyo kano akeetegereze nga tekaliiwo ebyo Hajji yabyogera mu kkomera gy'ali kati ebyo byonna bwe byabaawo ffe tuwuliriza remember personally I'm a comment expert I am very sensitive when it comes to family and relationships and development definitely tusobola kulaakulana nga tuli mu binono kasasiro kituufu so ffe tukomawo tutandika okuanalyzinga Hajji byayogera Hajjati byayogera tumanya nti kati wano waliwo buki obuzibu omu kuba n'alimba ontegedde omu kuba n'alimba kati tutandika okutunulira deeply ani ayinza okuba nga alimba kubanga tosobola kugamba nti gundi alimba oba gundi alimba naye tutandika okutunulira the scientific tutandike kutunulira ebintu bino scientifically lwaki osindika vidiyo n'ogizaayo ekyo kimu kitono naye kirabika lwaki omuntu amala ku poliisi ennaku ezisukka 8 kabonero akalaga nti wabaddewo negotiation ezigenda maaso twagala kutegeera what are you negotiating because case eriwo ya rape tebamunegotiatinga kubanga bw'oyingira negotiation zonna nga twogera ku rape oba defilement naawe omusango oba oguyingidde mu lw'ensonga bw'ogamba nti no we are negotiating kitegeeza nti osobola okuwaayo omwana wo ata certain cost n'ogamba nti kakati bannange yadde yamukutte yadde yamudefilinze kati tizoke kubanga nfunye kino kuba bampaddemu compensation otegedde era tubivumirira eyo yonna mu byalo gye bibeera nti okutuula mu lukiiko ng'olukiiko ne mugamba nti omwana yamukwata nti yamukwata amyaka 14 kale amuwe ekibanja tubivumirira kubanga si byebituufu waliwo amateeka amatuufu ebintu bino bwe birina okukola ki okugobererwa Hajji yamala kuba ogambye nti yagamba nti baali baawukanira ng'asitula kugenda olwo teyagenda bamukwatirawo mu kavuyaako bamukwata agenda asaala ng'agenda okusaala nga bamukwata Hajjati amaze omuwa amawulire ago bamaze omuwa amawulire kati olw'eggulu ku olwo naye yali amanyi nti akyaddayo okwogera n'Hajjati
ochegeera kwegamba era ye yabuuza n'okubuuza yagamba nti Hajjati era bino byoleese kubanga omulundi gwe yasooka okunoba okusinziira ku Hajji era omulundi gwe yasooka okunoba ate gwe yamuwaayiriza bya bijambiya jjukira twalina sizoni y'ebijambiya nti yabirimu yali omuntu okuwaayiriza muno ekijambiya embeera gye twalimu luzira kaakati era ne bamukwata ku poliisi yemu gye bamutwala era eyekajjansi era emirigo byaggweerawo kuki ku poliisi naye byaggweeramu okusinziira ku Hajji miliyoni 10 nga zaani yazikwata n'aziwa Hajjati era Hajjati kwolwo n'anoba Hajjati ye yagenda n'agenda gye yagenda kyekyembulyambu Hajji yabeerawo ennaku 4 ku poliisi ku luli olwasooka kuba nayodde owa muganda yabadde ayogera nti nafe afamire twamanya nakumanya ontegedde so kati ye ndowooza kyetulabye kati kyetutandise okulaba oba nze kyendaba nti waliwo amateeka agatambuzibwa mu ngalo nti Hajjati ye mukyala wa mpankuwe okitegedde muyiribi mpankuwe ontegedde bwayinga kuba kati yali ddiiru yawaabira omusajja ati omusajja mutemu alina ebijambiya alina biki ali dangerous poliisi tasobola ginenya kukwata muntu afaanana bw'ati bakwatirawo kubanga yo poliisi omulimu gwayo gwa kukwata mu mbeera yonna oba esobola n'okukola preventive arrest ontegedde okutangira okukola obulabe mu bantu yo poliisi bw'otuukayo munda ne bakwekenenya ne gufuuka omulimu akirimu DPC bikoze bitya naga wano guno omulimu otegedde byonna tosobola bikola ki tegeza Hajji atalina mukwano simanyi yagambye amesinga nnyo Hajji namulabiko ngagamba nti I miss Hajji so much mbw amumesinga ate gwe ayagala otwala eruzira aliddemu mulabawa simanyi naye kwegamba ffe bwetutyo bwe tubiraba tetusala musango era tetulina gwe tugamba nti Hajji ati mubi oba Hajji mubi oba Hajji mulungi oba Hajji ati mubi tetulina gwe tukigamba but we are just saying let the law take its course okyegedde naye ekitaking it fairly kubanga lwaki tuvuddeyo nnyo this time tulina abantu bangi abali mu makomero eyo abamu tubalabyeko abalala tubawuliddeko abalala beewaddeko n'obujulizi bo bennyini olinga bamutwala mu kkomera for rape omanyi rape case eno abantu baagala nnyo gikozesa kubanga nzibu ekisookera ddala esooka kukuswaza nga tonnaba kuwoza okugamba nti Obote yakutte omwana kimala oswadde mu public kimala ekyo kimala okitegedde kimala n'okusibako nga tonnawoza ekyo kimala okitegedde ekyo kyokka kimala omusango ogwo gugira tegutera kuwozesebwa normale bakugamba genda kumeere ennaku 3 odde tukyanoonyereza ddayo oyinza okumala emyezi 6 nga tonnaba nadde okulowooza ku kyokukola ki alinga gwina n'emyaka emitongole gy'omalayo ye nobeere nga walina AIDS HIV nga byeyongeramu so kati mu mbeera efaanana bw'etyo kitegeeza nti abantu baffe bakozeseza nnyo emisango egyo okubaako engeri gye bayisaawo ebyabwe abamu babbye amataka g'abantu oli awo akuwaayiriza kumbe muli kugugulana na ttaka nakuwaayiriza egyo emyezi 6 gy'ogenda eruzira ogenda okudda nga yazimba dda abantu yatwalawo ogenda mugamba ki ontegeera kyegeeza kugamba so abantu bakikozesezza nnyo si kipya so kati mu mbeera efaanana bwe tikyobola nti ffe tuvuddeyo tugamba nti amateeka gakole tetuwakanya amateeka naye gakole mu butuufu bwago nga tewaliwo ekintu kyonna era kyekyo kyetugambye ffe kyetugezezzaako okugamba abantu nsaba grip kweyekwata agezaako nnyo akikuba nnyo ndayira lwaki olayira kubanga in the first place teri yakuleeta mawulire Hajjati abantu tulina obajjukiza nti Hajjati yeyajja mu mawulire si mawulire ge gamunoonya I want you to get it properly okitegeere nti Hajjati yava gye yava najja mu mawulire n'ayogera ebintu bye bw'oleeta ebintu mu mawulire ebikwata ku community zaffe oba biwadde public it is ffe tubasa ffe as community experts ababeera mu mawulire tumanyi we shall ask you questions kati bwe zikulema okuddamu totunyiigira totulaba ngaffe abakulwanyisa
ffe tugezaako ku understandinga what is the point kyekyatumaliza obudde ate netugenda Ekigo kubanga gwe ebyo tebikyagatta katuule ku side eri katuule ne ku side eri okubeera smart enough kubanga kijjako kya busiru ffe ogenda Ekigo obutagenda Kigo ne tusalira wano Hajji omusango katugenda Ekigo waffe tetuli kooti nti tunagoberera amateeka g'ekkooti ffe tetuli kooti so tetuli balamuzi Hajji agamba nti olukaaga terwaliyo ye agamba nti omwana oyo bamutwala waliwo yamutwala e Mexico ng'amutwala mu America mbu naye ng'amugambye ajayita Mexico kakati omwana mbu oyo bwe yagenda afuna challenge ndozo nga bigaana nga bobimanyi bitegeere bakula biganyemu kati mbu abamutwala bamugamba nti tumutaddemu omwana sente zaffe ki nyingi twagala sente zimukola ki zimuzza twagala sente tulyoke tumuzze nusu lukaaga si nusu dola lukaaga kakati ekyo abantu abamu olusu kibakola ki kiba mistakeninga but okusinzira from the horse's mouth Hajji agamba dola lukaaga era n'alubawa Hajji n'awaayo lukaaga yes Hajji agamba ku baana abo nti Hajji yazaala abaana alina abaana babiri aba Hajjati Hajjati yajja n'abaana bana mu bufumbo baba mu baana abo abana mwalimu n'omwana waliwo ne gwe yatandika kutya mu baby gavuga nti mwana mutandikidde nze mutandiseko mu P1 mu bufunza Hajjati yanoba ne baby n'omwana omuto n'alumbe wa Hajji n'abaana bana Hajji amuzaalidde abaana bameka babiri yes okyegedde bulungi nnyo so that kati ebyo bye byetoololera ku baana okyegedde bulungi nnyo so kati kino ekyogamba nti omwana bamukwata whatever it is story eyo naye agamba nti banna omwana okusinzira ku kyogerwako Hajji teyali mu ggwanga by around that time mukazi wa claiming nti abadde akozesa omwana yali gundi yali Sudaani ekitegeeza Hajjati ono ayinza okuba nga kituufu omwana yasobezebwako naye Hajjati naga kati kankozese chance nyigirewo Hajji ekyo omuntu alowooza amangu kyayinza olowooza si kyetugambe nti bwe kiri naye bwe kityo bwe kifaanana nti oyinza okufuna obuzibu kiringanga kati ne bakkubira n'emmanju bw'ovaayo emisinde n'otuuka n'ogamba nti oli yankubye kuba yaliwo poliisi eba erina omukwata ne evidence bweri nti wakubiddwa oba kyegedde bulungi nnyo kati the science of ono kuva mu musango nze namukubye awo we tuli kakati tutandise okutunuulira nti as a community tubadde ne challenge eno for a long time. We have so many people who are suffering in jail, in prisons, when they have not, yes, when they did not commit those crimes. Yes, tulinayo abantu abakwata abaana era tetukiwakanya naye tugamba nti kakati olw'ensonga eno guno gubeera omukisa okutusomesa ngaffe abantu abanoonyeza ku misango, poliisi, abalooya ne bati kuno eno keesi ebeere precedence, esetingewo ka precedence akalaga nti wait a minute, kino kisoboka, omuntu asobola okukozesa ensobi afune ensobi. Ontegedde bulungi nnyo, omuntu asobola okukozesa ki ensobi. Hajji ono nga omwana amaze okuzzibwa e Uganda, nga family tebalaba mwana ono nti yasobezebwako kugamba Hajji naba nga akitegeddeko. Oyinza okuba toyinza kumanya ekyo, toyinza kumanya kuba kiri very internal, kyamunda nnyo, oba bamanya oba tebamanya. Maama ayinza okuba obalirawo yamanya olw'ensonga lwaki maama yakutte ku kino ne ku luno lwaki teyayise bijambiya kuba kino amanyi kituufu omwana musobweko. N'agamba kati ne bamutwala mu ddwaliro bajja kikebera. Kati challenge weeri nti n'eddwaliro liba ne science waalyo. Bw'otuuka mu ddwaliro omusawo ajja kukebera omwana, kituufu ayinza okuba nga omwana yasobezebwako but ajja kubuulira n'obudde ddi bwe kyatuukawo. Ayinza okugamba nti kino kirabika nga kyatuukawo between 1 month ago. Kati wabanga Hajji teyaliiwo tolina bw'okiyingiramu, kitegeeza olina otubuulira omutuufu yakwata omwana. Ffe wano okusinziza okyegedde because
because science kati ayingiramu n'okugata waliwo nabadde Hajjati nga bw'oba obigoberedde osobola okufuna amazima agasookerwako alina we yagamba nti omwana yansanga njogera ne Hajji ku simu nga mugamba ave ku biragalalagala omwana ngamba mami waliwo ekintu ekiri mu nnyumba muno kyobadde tomanyike nkikugambe nti Hajji akola kino nti naye nkwata essimu mukadde ako naye nkuba ku ssomero bampeereza oli gwe bagamba nti musobwiko ne bajja ne tuvaawo ne mutwala ku ddwaliro ne ngamba ne kati Hajjati lwaki tetugenda tufuna call data yagamba anti kati ebyo byonna ze investigation nti ba investigators oba bewandiise gundi ebitongole ebya gundi ebya criminal intelligence bo be balina okuddayo munda ne batandika okudiginga deeper because fete tuli bakugu mu ekyo ne badiginga deeper so they don't leave anything behind buli kintu bakikwateko okyagedde bulungi nnyo bategere nti owa omwana ono yajja atya n'agenda atya yasikola atya lwaki akozebwa ati okyagera bakyengezaako kulaga nti wateekeddwa okubaawo enteekateeka y'ekikulu ekyo wateekeddwa okubaawo enteekateeka y'ekikulu ekyo badiginge tipu bategeere ebyo byoyogerako bakebere call data ddala bwe yakubira omusomesa yamugamba ekegudde emergency mbere z'omwana bakebere message ezadiritingibwa bakebere omusomesa ani gwe baakubira because abo bonna bonna mu mateeka tubayita ba alibis wekyegedde omusomesa oyo gwe wakubira yagamba mu byamukabya mu gundi ya Kalibbala if you remember yagamba nti omwana agenda omukebera nga nabaana yakola atya so we need to understand is that also true n'omusawo eyakola report yes ekyo nakyo twagala kibeere captured nga bakakutuusiza omwana yes omwana nabaana yali efaanana etya kubanga maama yagikebera twagala kutegeera maama musawo kuleveeyo okuba nti ye maama atunulako butunzi bwandaga nabaana yiyo mukugu nnyo kuleveeyo that's what I'm trying to say so kati kitegeeza nti ayinza okuba maama musawo nga tetumanyi okyegedde ekyokubiri nga bwe nkugamba tewali yamuyita mawulire yeye yajja mawulire nze kyendowooza nti yali ajja kunyigiriza naye ate kati n'asangayo ffe ababuuza because for gwaffe is to question the society and to caution them okyegedde kyengenda okubuuza kikino waliwo mbadde ngoberera emboozi nyingi ku social media nga bagamba Hajjati kayinza okuggwamu nga kati yali munda kayinza okuggwamu nga yali munda Hajjati is there any possibility of court okugamba okulangirira kale kinga kiba kibaddewo nti Hajji ali innocent ne bino byonna ebyogerwa waliwo engeri yonna Hajjati wayinza okusibibwa oba Hajji alina okuwaabira Hajjati ate bya mirundi ng'ebiri bina byogerera mu kamera okyegeera so that can be evidence against her okulimbalimba naye ate tosobola kugamba nti yalimbalimba kooti kuba bino tabyogeredde mu kooti ontegedde ekyokubiri ayinza obyegaana asobola okugamba nti nali siri mu muudu yange I was under influence whatever it is so ebyo bingi ebisobola okusoboka naye Hajji bw'afulumayo neyesanga mu mbeera nti Hajjati amutyobodde nnyo n'amuwaabira that is very possible asobola okumukwata that is very possible okyegedde amateeka ayinza obutafulippi nga bufulipins just naye Hajjati ate yasobola kisoboka obutakwatibwa kisoboka okukwatibwa kisoboka obutakwatibwa yes kisobokera ddala bulungi kubanga amateeka go mateeka ate amateeka mazibe ate amateeka tegali fair ekyo olina okukitegeera amateeka tegakola ki tegali fair amateeka jasi gakutegeera butegeezi Hajji ayogera ki ku byobugagga ebyogerwako ennyumba manye emmotoka ebyo tewali yabimubuuza ffe twatunulira nnyo nsonga ya Hajji yennyini kino ekya rape na biki n'obudde nga bw'omanyi nti bw'oba ogenza okukyalira mu sibe mu kkomera toba na budde bungi nnyo naye kyenjijukira ku Hajji bwe kubuuza ekibuuzo bamubuuza ekibuuzo nti kiki kyewejjusa okwagala Hajjati n'awummula bw'ati kiki kyewejjusa kiki kyoyize mu bino
oba kiki wejjusa something like that nakola wati nabeerawo yamala eddakiika nga nnamba nga tannaba kukiddamu ng'ali katimba okwo bw'atyo akulukunyako kati ndowooza yalowooza gye yasanga Hajjati ataneko yamaliriza agamba Hajjati namwagala nnyo kubanga ekyamazima yamwagala kubanga omanyi omuntu okunoba emirundi ebiri nga bw'omukkiriza naye omulundi ogwasooka nga yagenda ne miliyoni 10 ate n'agenda n'abonaabonera nnyo eyo ne bamukubira n'essimu okumanya Hajji munaye alina ekisa ne bamukubira essimu eyo gye yali bamukubira essimu bamugamba nti Hajjati eno gye yanobera ebintu si biki si birungi n'omusajja oli omusiguze somaiko bayita luutu biki ndowooza oba nga nabe bekyanzeemu abo beetaddemu kaawo ga nti bannange omukazi alina abaana bo naye omukazi n'ebyokulya wamma biki naye nga mumbuuza ate abadde alaga nti mugagga muvundu nensubula emipiira nenzimba kalina asobola okubeera nga mugagga naye teri mugagga atamanyi bwavu era ekisinga okukozesa abagagga kubanga obwavu babumanyi baali babulozezaako abamu babumanyi abalala baabi babulozezaako abalala balenya be balabye nga baavu ne bagamba owange kankole nnyo omanyi omwavu asobola owummula kubanga ye obwavu aba yabumanyi naye omugagga tamanyi bwe kibeera ng'oyimirira ng'olya by'otayagala naye ng'olina okubirya kubanga olina osurvivinga naye omugagga yamanyi kimu nti bwe mba njagala kulya kino kyendya mukitegedde so munkola efaanana bwetyo kankubuuza ekibuuzo kino omusajja azaala omwana omuwala gwe baasobyako bino ebintu wabiraba kikyayinza okuba nga alowooza ajja naye ali paati mu kigenda mu maaso ali behind the scene siyinza kumanya nnyo weewaawo nawuliddeko ebigambo ebigamba mbu ate naye yawaabidde ezuula nalabye twaha mu kibi nga alina engeri waliwo ebiri awo naye kati sisobola bimanya and I'm not even interested naye abantu just bayigire ku kino ekintu n'aba authorities bakiyigireko nti bwe kinaavaayo nga kituufu Hajji alina omusango babeeko kye bayiga nti really anything can flip kyokka ate in the same spirit bwe kinaavaayo nga Hajjati alimba ate nakyo era balina okukola kyekimu okukiyigirako because gwe kyoba omanya teri kitasoboka nabino era tuyinza obyogera nga Hajji alina omusango nga kituufu yabikola tekisobola kagaana naye the science around it talaga nti Hajji alina omusango era ffe kyova olaba twavuddeyo with equity for men t-shirt twazikoze equity for men tukulembeddwa mukama waffe gundi Nurudini Ntege equity for men ffe kyetugamba kiri kimu amateeka bwe gakwata omusajja bwe gaba gakwata omukazi kubanga ffe tulina ekizibu omwenkanonkano gwajja abantu bagukozesa wano naye bo bagamba omwenkanonkano gutegeeza being fair to them but not them being fair to us. Olaba nebino ebyamaka bakugoba maka ago gwogende ye tebamugamba nti gende omusajja omulekera abaana. Kaakati tutegerenga butegeeze etteeka literere nti bwabanga omusajja yasobezza genda era omusajja gwobo leka tukole amateeka nga gali fair nti akoze omusango mu bufumbo ya facing consequences. Ontegedde sikulumiza abantu balala bw'oba oli mukazi for that matter bw'oba oli mukazi nga gwoyenze nekwatira mu bwenzi you suffer the consequences. Otegedde bwe mba musajja nga nze nkoze obwenzi bwange ne buleeta ebizibu mu maka let me suffer the consequences so that tetubeera mu mbeera yakulowoozesa bantu nti ba abakazi tulina bakwata softly ate abasajja tubakwata harshly nga Hajjati tumuvaako magezi kigowa Hajjati ave mu mawulire Hajjati mukwano ekyo kimala gwe weereeta era gwe ddayo ateko ku bigere kubanga kesi bweri olwedde omuntu wamukwata wamusiba tonyigiriza nnyo kati weerabisa kubanga buli muntu apart from me
nze samuwagirako from the beginning ebisango bwe bityo si kubiraba nti tebigatta nabiwulira ne mbirabako ne sitabiwa nnyo budde kubanga nze ebintu bwe bityo bibigwawo ate nfukamira wansi nensaba Katonda oluusi ne mmwebaza n'okumwebaza nga Mukama oyo omusajja bwabanga ddala omusajja yenna kale akwata omukazi anfaanana nange kisoboka okuba nga nze mukutte okitegedde nze that's how I see things nti nebaza Katonda bulijjo buli lwendaba ekintu nga kituuse ku musajja munnange nebaza Katonda nti tekintuuseeko era ne musaba nti n'oyo akirimu akiveemu oba si kyakiyigiremu oba mu mbeera yonna kubanga either way golozo liwanjawulo nnyo tosobola kukwata mwana tosobola kukwata mukazi kisoboka okitegedde just mu budde obwo tekituusa ku nze exactly nti kitegeeza ki nti ekyayambala oli n'alaba omwana omuto kati ngaabo n'abalabamu amakulu naawe kyandisobodde okwambala naye kiba tekyakwambala webaze Katonda era osirike ate weesabire nnyo kireme kwambala obulamu bwo bwonna oba okitegedde nze that's how I see them awo wenkikomya okitegedde sagala kiteeka sitera nnyo kwagala kusala misango naye ono bwe yajja mu mugundi then eri abavubuka baffe tubeere just smarter ng'oyingira omukazi yenna tubeere smarter tewali kikwebasa ku mwana muto oba muwala muto okitegedde tedi kankubuulire sexy taliiko ebyo anyuma n'owabakadde wakirigende bagundi bagavanesi tebaliiwo abaagala abakadde baabwe era ojja kunyumirirwayo kakati tuyambe leka abaana baffe abato kubanga bano abaana beba pulezidenti b'enkya beba minisita b'enkya beba MP b'enkya bebaani kati tudde ku MP waffe abaana bateekawo embeera kati labanga abo nedda kati bali nedda tulina okuba ne kye bayita self control ekyo kibala kya mwoyo abasinga kye batalina you must have self control tokyamuukirira okitegedde tokyamuukirira mwe muva endwadde mwe muva siriimu ono golaba azunga mwe muva biki mwe muva amakomera tokyamuukirira abakazi bantu beewale tutya abalina kalakita ng'eya Hajjati tosobola kubeewala kuba tebasobola kukubuulira nti kati nina kalakita bweti ndowooza ekyamagezi mu byonna ku making sure nti bw'oba onoowasa onoonya omuntu omutuufu ow'okuwasa twala akadde ng'onoonyereza twala akadde ofune omukazi ow'okuwasa otegeere bamuzaalawa omugjeewa kakati n'ekirala nammwe gwe simayo boolina abaana labirira abaana bo bakule nga si baana babi balina mitima mibi kubanga egyo emitima tolowooza nti bagifunira eyo nalabye tebagifunira eyo tolowooza nti nno omuntu amala kukula n'afuna omutima omubi abazza akirimu akatima kaakabi kajja kazimba mpola negufuka omutima naggambe nti ne bwaba mubbi teri mubbi atandikira ku biliyoni 10 aba yabbadde emitwalo egi ebiri nadda kwetaano nalabye keesi eno keesi Hajjati eri ebintu bingi byerese nabyo bayadde antikaduuka ng'agamba abasajjaamu abakazi banazaalako mubeesonyiwe binanga bali mu keesi Hajjati ekyo kikyamu ate kituufu kikyamu kirimu obukyamu n'obutuufu obukyamu bwakyo nti waliwo abantu betuyita ba single mothers nga bambi single mother for good reason bawo yafa you single mother okitegedde nga teyabuyita obwa single mother nga tabulinaako contribution naye waliwo abantu abamu nga abeera single mother nga tannaba nakutandika kukola ki nga tannaba nakufuuka muwalabu ontegedde atandikirawo okubeera single kati abantu nga bashiba yagamba nti nze bwe mundabanga n'alayira nagamba mundabanga nfumbiddwa mumanya nga ngudde eddalu oba si kyoyo gwe nfumbiddwa ngenda kumubba bye bigambo byayogera kitegeeza nti Shiba yalangirira obwa single mother nga tannafuna na lubuto nti agenda kubeera single mother so there are people who are single mothers by design nga he designinga abeere single mother obusingle mother we yabuteekateeka n'agamba nti nze ngenda kubeera single mother abo bakwegendereza ogwa mu bano kati baba n'ensonga lwaki ne wabaawo abalala ti bba wange yafa bange yawa accident bawange yankyawa sinagaddamu kufumbirwa kankuze baana bange yes okitegedde
then wabawo n'olindi nti I'm a single mother kubanga muno omusajja yanzaalamu ate yeegaana omwana abo bonna those are good people nga just baafuna bagwa mu bantu abakyamu so it's not good okugeneralizing nti single mothers no si kituufu. Okay. Kale ensonga ya Hajjati bamuyita mu kooti gasatu guno nga gugwako gasatu tugenda kubeerawo mu kooti. Bamutwala mu kooti ki? Ya erigundi eri Kajansi. Agenda ku Kajansi. Okay. So Fernando zakatulinde olwo okuli ensero netegeera omusango nga bagusoma tulabe file nga bwene efaanana. Hajjati oba ava mu musango Hajji oba ava mu musango kuba manyi bigenda ate kati kooti ejja kulagira bagende bakalinga DNA test n'ebirala. Byonna tujja kuba ffe tubibawa. Ffe weetuli. Yes sir. Njagala tutulire ku nsonga y'omwana omuwala Rape. Rape naye ayina engeri ayingidde mu mawulire agayingiramu wagavaamu mabega kawo yagalimu ku nsonga ya Catherine kusaasira ne mwami Bindeeba. Alina statement gye yakola mabega kawo n'agamba nti Bindeeba takwana okuggyako nga abakazi bamwekwanidde ne bajja bayitabo obutambi. Ate waliwo Namukasa lumu n'amugamba nti oyo omusajja ali mugundi mu inbox z'abakazi yeetala muyitirivu. Namukasa alina ne gye yandagako ne ŋŋamba nga kituufu eŋŋamba bannange ebintu ebimu noono omukyalo yakukwata mpola. Noono omukyalo abeera mu America n'onizera naye n'agamba nti nange yali